kiyingiriza naye lazima ekisajja kikoze. Kamiliyoni mumubanja. Mwina kya mumubanja. Ale mumugobere ku bugalo. Kamiliyoni Bebe Kulu ne Bobi Wine. Kalingo. Wani? Wani? Umasatu. Muziki. Olishua. Umma. Ya yimbaji. Kagoma. Bobi Wine, Bebe Cool, Bobi Tarico, Bobi Tarico. Nachogera ne musikange chupa ziri ku meza mwenyo. Machwe. Ne musikange musikange ya kichani na sabu. Kama kali wa sabu mara maso ne musikange muri kupuru. Ayo ende tizinzo kunyiza. Chigabo china kama Bebe Cool. Bise mwandaku. Nakuchinga mama nakuchinga wana minister nalingane kamili ngatubuka kapiche era mbala mwena ne mbatu nolira nti ega wabelo omuntu bajja pambe ku stage ki angole kawe nolira Aleka. Wamaze ni next place. Kwa moja. Usumu wa kwetualia za Bebe Cool. Maje saba. Hini wano wiche jale leta malinja. Kalete kama ni malinja kwa kamalina kwa usumu. Kawaka kakani. Kama inja malina mamunga kule wefu. Kama kakani kwa kuiva. Ranga kama inja. Ladies and gentlemen. Kwenye na kusulokea kasa. Basebo ne Nani mama inja. Ewatali Mbeera erobeka sikira tunyamirwa ne tweyagala katwanjule omusajja okuba mu golden band Ronald Mayinjera Pura leka ulimbara mzee Luyimba Ninainga saya kumanya nakaimba kapake naimbira mzee muzeka ndimba wagizi ndimba wagizi tokaina kubakali wao Ramalala. Mainya sene masa pura wakani mire. Musei. Apa ya? Apa musei? Macam mana nak buat paham sampai? Maulana, ngate tunakola baletsa batusirikirire bwenda. Bana ketwafiri twasipika. Naka kutwalanda mu kimani. Tusirikane na chikemu kukungubake ebana ensirika y'omutami nayo tegula Shirishe. Awoza sise nenga wayogera shirishe. Maulana lero nakakasiza nti Uganda erimu ebyenena nategeddemu waliyo television station ne TVs television eriwa NBS NTV zituuka mpaka kufiirwa ne bagenda okuziika ne bayagawo nga TV ki NBS era NBS babadde basebo ne banyama njagala tukakkane ayita Maulana kakkana asiruwalira muli tuli ku NTV akawungezi era nga webulabaawo bwe tugenda okubanga tugalamiza muganda waffe Jacobo Olanya essaawa eno wano wenyimiridde ndi ne muganda woolanya omwami okolomongo ekera nnyo maziga afooyo tikambuni imeru munabuwavu enyiike mujjudde maaso agenda kwogerako eriffe akagambo kamu bubiri sebo mukulu okolomongo byogerako eri abantu Olanya died. But why? You only 65 years. 65 years. There are those in 75, they didn't die. But Olanya died. We need gender equality in Uganda. He spent only 1 year in power. Someone has spent 35 years.
He's alive. No sign of going anywhere. Bobi, why? Bobi, when are you bringing Bamulabude? Yeah. We need miracles here. 75 years. Sebo muganda olanyo mukulu okolomongo ekeranyango maziga akole peka ngoli erero. Tubadde tusaba bubaka kibwowereza baganda olanyo abebyalemu ne mukama waabwe mutika. Obusungu nga buli basabali banyawo katugendeko obulamu babakama tugati mitube. Wait, do you know what keep Olanya? Ate baina wetugambe. For us we know. Kyejasolanya. But that woman, who? That woman, Ani. Naye nammwe mukakkane kusanyusa abatawa batubuzabuza nammwe. bajja mutufumiza bano. Bale musule bulungi. Kamiliyoni Bebe Kulu ne Bobi Wine ogenda kuyimbamu ennyimba ssatu jangu muyita bya muzannyo wano sooka kati ombulire gwani erinnya Tamale William Alliance Mbeera. gwe mmeera obamenya kwa Mbeera Bali basalyewa. kuba mulango nga tebasasudde obanga oyagala kuba kalango okwakunoonya naye mwine fujjo mutandikira wano naine Bebe Kulu olaba nsala bwa mmeeya ogamba ota ku bantu abasatu Balini. baani Abasatu. baani Bebe Kulu. Dr. Joseph Amilio. His Excellency Bobi Wine. oliso kakatasa okuyimba mulimba lumulimu katono nnyo ku buli muntu Yes. tandika nze nkwata microphone tuma microphone nebadota nakuyise tandikira Ngenda kwogerako buli. nedda yimbako ne kabaka bonasi kaini bbiribiri bule luyimba lwomwomu lwomanyi Yakuyimba. otandika nani Ne mukulu waabwe. tandika Mubuuza erinnya. nderewaye zatebabuuza abandisa obubuuzi abadde atyo tandika Moses Sali. ate luyimba lwebaita Moses Sali nawe tandika oluyimba obadde oluyimbamu akantu katono mu Moses Sali wangi kyogere nga bwokyogedde Nesirika waawo. nosirikawo kale nange nenkugoba ku stage ani awo ayinza okinkolera jangu mulenzi jangu tukwata ku microphone yabasta kozika waliwo wano akalenzi agakomedi kanyiyiza bulawuni yakuba bamuyitani amanya edi problem abayimbi bali basatu kwatako laini nabaziba bbiribbiri ku buli omu Omwana kyalinga. Akuba kyalinga mama. Olutalo
emeka Asatu mwesa. ogenda ko mu ssomero Yes. noyiga nti bwe babuuza ebibuuzo baddamu ansa Kakuddemu. noyiga nti bwe babuuza ebibuuzo baddamu ansa Yes sir. so okuddamu ekibuuzo Nkiddamu. kale tuula ku exam kati sagala ku disqualifyinga twagowe ekiddako Aha. aveeyo bega kuboye genda